Abalabi basana media mba muli mutya musibi mutya obulamu bugamba butya imabegako twalina story gye twakuleeterako eya Roshan K oba mugijjukira bulungi abasinga ne mugisharinga ku TikTok nga sebaadde nno nalukusa naye nga njagala obabuuzaako muli mutya mugamba mutya story yatambula nnyo oba mujjukira gayi yali yagamba nti mukyala we Musambwa nga ayina ebijegere ninabeera njibateerawo kaawo mugirabe akantu nga kamu bubiri previously on Roshan K Musambwa olunaku olwaleero twagambye netunazaako vidiyo ndala yonna abambadde mugamba ng'olwawuteekayo videos biki twagamba nga tuneteekayo vidiyo ndala yonna tulina osooka netunoonya taata ye ensonga enaajogerako ki lwaki omwana yamuwaayo ne bamusayiningisa ebipapula byataategeera tulina beera nga tuyogeramuko naye then we tunambala tujja funa ne Roshan K atubuulire kati embeera eri etya mukyala we bamala ne bazaala mukyala we bamala ne bafuna abaana oba kati taata ayina n'abazzukulu taata gye baleka kale nnyo namwe mitiba kale wakedde nakedde enkoko nagikutte mu obulamu bugamba butya obulamu kati bulungiko okusinziira ku mbeera eyaliwo kubanga nali ntuusi kusigala mu bbanga olw'ensonga gye mwalabako era eyaliwo kati olwaleero nataddewo n'akasiisira ku bbali wataddewo n'akasiisira amiina akasiisira tugenda bbanga tukabalaga abantu tutandikire Roshan K ono neddange tunatuuka ku Roshan K gwani obeera wa tutandikira awo nze Ssaalongo olina Ssaalongo naye ndi nsujjumpolwe namutuyaawo we natadde akasiisira byansobako nga bwe mwabiraba omwana n'ansobera ne binsobera enkola yonna nensaasaana naye Katonda gyali w'amaanyi mwebale nammwe abankwatirako naye nali mmanyi nti ensi ekomye naye Katonda yayogerera mu mmwe kwe kulabika nga nange nkola ki nga nange nteekawo akasiisira nange nina kati wenteeka oluba naye wankubadde tibinaba kugenda bulungi naye bannaayi mwebale kukwata ku mwana wange eyo nga tunatuukayo taata Roshan K ono omuzaala mwaka ki ne maama mwasinkana mutya ne maama weyo namufuna mu bbanga gwanvuko okuva emabega naye nga namufuna mu mwaka gwa maama we namufuna 89 we namufunira mu mwezi gwe11 we namufunira olwo Roshan n'omuzaala ddi Roshan namuzaala 9 nga muvubuka muto bujo manyi nti ali myaka nga tannatuukayo kati omumboozi ya Roshan yatugamba nti teyakula nammwe kyajja kitya obutakula naye waaliwo era ensonga okuba embeera gye twalimu yali sinnuŋŋamu bulungi nembaako wenakola ki wenamukuliza mwali muyita mu mbeera ki embeera eyo yali etusumbuwa mu mbeera y'enfuna n'okulwalalwala ennyo mu mbeera etasaanidde kuba nnungi tugaa nti ono tekaddeko eno naffe tubisigazeko ono tulabike ng'embeera ekola ki naye Katonda gye yakola ki gye twamukwasa naye n'atuyambako ate ne tutuuka mu makkati awo ng'amaze okuba ng'asuumuseemu ate n'afuna obuzibu omwamanya ate naffe ne butusaasaanya abakulu buli omu n'akwata liri muzeeyo tugenda tuukayo naye nga embeera wano eno nga mwagala owaayo omwana ew'omuntu atamuzaala like mwali mubamanyi baali ba ku kyalo baali baganda bo oba gyali mikwano negira nti okusinziira mu mbeera omwana ono katukole ki katubayambeko ne bamutuyambako
naffe ne tulabika nga tukola ki bo tebalina mwana baalina naye olw'embeera gye twalimu n'enneeyisa gye tweyisangamu bwe baamutukwatirako ne batugamba musigaze bano noono tumukwateko. Awo nga tukyali kuba neeno ate otuuka otyobbeera ng'emyaka 16 omwana tomanyi gy'ali omwana like tomuwuliza for all those 16 years. Natuuka nenfunamu obuzibu neŋŋenda nga nsizeeko mu maka nentambulako neŋŋendako okunoonya ebyokukola nange nenkwata gange awo okusaasaana nekola ki ate kubadde ng'okudda ate waafunidde ebizibu byoki ebyaliwo bye mwamanya. No, like tate tugenda tukayo ku bizibu bitwamanya kuba yabitunyonyola bulungi n'omulabi yandiyagadde okumanya amaka ge bawaamu omwana ono ku myaka emito byangamba myaka ng'ebiri esatu awo n'omuwaayo mu kumuwaayo like nga tomanyi wakubasanga okubeera ng'egyo emyaka 16 omwana tomulaba beeseetulamu ne bejjula mu kifo kye baalimu ne badda mu kifo ekirala kyekyaleeta ekyo naye oluvannyuma ne bakola kingambula nti ali eyo naye talina buzibu ng'ate nange nina obuzibu bwange kyekyaleeta ekyo naye nga sigamba nti bwali butamwagala lwali kumusuulirira naye olw'embeera embeera nga omuntu gy'atuuka n'ayita nekusobera naga nti kasita mpuliza mulamu. Kati ye maama yalinga tafunangamu kuba kati fe abazadde ofutukwesa n'ogamba omwana wange bamukomyewo ye tafunamu kinyegenyege ekyo kigamba nti kange njiyo omwana wange. Yakifunanga naye ng'obusobozi sibukola ki tibuliiwo nange nagamba nti kasita mulamu kyekyaleeta ekyo. Ku nsonga nga tukyaleera ku ya omwana wo waneeno eri gye watwala omwana n'atuuka egyo emyaka 18 16 nga tobalabako tokola ki bo tebakubiranga kasimu gamba nti bano omwana wo ali kumbeera bati. Olumu ekiseera kyakola ki kyatuukanga ne bagamba omwana wamutusuulira omwana wamutuwa nti nange ndina obuzibu bwe mwamanyako ate nga bajja bakola ki bawuliriza. Baganda bange abamu bakolanga ki batuukanga yaba ne bagamba nti Roshani yangamba nti bwalina empapula zibabasayiningisa okubeera nga like muwaayo consent nti omwana mumubawadde kyali kiti omwana oyo okumuwaayo nti empapula ezo ezasooka nga bagamba bajja tuvunaana olw'ensonga olw'okuba nti omwana emyaka gyali gikyali mito nga boga nti gundi bwe banansanga noono wamugyewa wamubbye wakoze otya ezo zimpa ezakolebwa ku ekyo. Mwatuka ekiseera ne mukyejjusa otuuka okyejjusa n'ogamba nti kati yes n'ogamba kankola eki mwana yali wange musaayi gwange naye ne tugamba nti kasita gulidda. Nga tuvuddeyo waliwo ensonga gye yagamba nti yagenda mu seminare n'asoma then father n'amulaba n'agamba nti akufaanana waliwo famire gy'afaanana. Father ono wali omumanyi yali mu kigo? Father nali mumanyi omanyi ekifaananyi kyo tikibula nti omwana ono ali bw'ati ogenda okumubuuza nti yeeyo gyakola ki kyasibuka. Father nali mumanyi. Mwali mwemanyidde ebbanga ki? Ebbanga siryali ggwanvu. Kati we bagamba nti wano waliwo omwana akufaanana wawulira oti? Ate era nina okusanyuka nga ggwe naye ne bw'obeera ggwe ate ne kijja ne kiryamba nti ebifaananyi byaffe kibitera kubula ne bw'oba omusanzu oga nti omuntu oyo odda mu bwizi n'okola ki ne weekubaganya wekka n'oga nti omusaayi ogwo wankubadde olugawo kifaananyi si Luganda naye ogenda okulangira kikusikiriza. We bakuyita bagamba ki? Omwana ono ne mugamba namuwa mu kitundu bwe kiti ne bwenti naye omwana naye n'asanyuka. Reaction y'abazadde eri gye mwasayininga empapula okutuuka okugamba nti kale omwana mumukuwadde
okugyawo kiri eri nti bayinza okutubuuza reaction yaabwe yali etya teyalaba nga mulinga abaliddemu olukwe tibanyiiga era basanyuka ne bagaa nti kati era okukkakkana ne batuna ne bagaa nti okusinziira gwe mwatuwa ate ne bemulina ate gwe mwatuwa ate yasinza okuba omuki okubaamu omulamwa ate naye n'atakola ki n'atabasuulirira n'amanya nga baki nga bazadde be nakati bakyayogera bajjira ne boogerezeganya ne bakola ki era tubeebaza bwe tubawo naye ekizibu omu omwami yagenda omukyala yasigalawo kati fees ze baali bamutaddemu okulaba nga bamusomeseza from day one paka bwe mwamusangira mwafunayo akasiimo ke mwabawa oba mwabagagala bugambi yakasita batukuliza omwana era twabagamba nti omwana wammwe era kaafuna alina okukola ki okubawa era bali era gye yakulirwa alinganga wakikaki wakika kyayo era bamwagala era bwe wabaawo ensonga era bamuyita ng'omwana owaki owa gwe baakuza ate maama we ye amuzaalira eddala kyali gyali ndowooza muzeeyi tutandikire eddala ku nsonga eyatuleese wano eno abalabi bategedde engeri reaction gye yalimu omwana amuwaayo ntya n'ebisigadde before nga tunagenda ku nsonga ya kubeera nga yalwala n'ebisigadde yalinayo baganda b'emabega oba ye yali first born wali abalala naye bwe yafuna abalala giri bali abalala giri bali emabega si ye yakola ki yabakulembera naye embeera yaabwe nayo neba bweti kale katugende ddala ku nsonga omwana mumala omugjayo eri mumuleeta mu famire alwala byatandika biti mu kulwala okwo kwali kwa nankani nga bwe yabanyonyola nti mukazi bwe byajja bwe biti eby'omukazi nga bwe yabibanyonyola ne bibeera byange ne tunoonya we twejjira naffe ne tusaasaana bwe kyamutuukako tusaasaana nze n'enkwata lyange ne maama omanyi otya nti omwana kati alina ekizibu bwe kiti ekizibu nakyekanga bwekanzi nasooka kuwulira abogezi eyo bya kino kiri aga nti muganda nemugamba bwayo nange nina obuzibu bwange neekukumye we neekukumye kakati nkole ndya era magezi ki ge tusala okuwona ekizibu kino buli wootuuka nti kino kyenva mugandi mugamba nkubulye nti ekizibu ekyo kiyingidde naye ate neemabega waliyo ekizibu era ekizibu ekyaliyo ng'era kikwatagana naki nambeera kizibu kye yayingiramu ekyomusambo ogwo anti kizibu kye kyaliyo before nga ye tekinnamukwata nga tekinnamukwata waliyo ekizibu ekyali emabega mu bakadde baffe ne batugamba nti kino nti bwe muliwo abazzukulu mukikolanga nekikola ki ate nekiremerera nti muzeeyi omuntu yandiyagadde okumanya like kizibu ki ekyo ekyaliyo emabega ekiyinza obbeera nga kyefaananyiriza n'omwana kyeyalina anti muzeeyi jjajjaffe era naye yasisinkana ng'ono kyeyagwendako ekyomusambwa n'asigala n'agamba oba gwamugamba nti okolanga kino n'afa nga takoze eki yali alina kyamugambye jjajjaffe bwe batugamba kyamugambye nti okolanga ensonga eno oba basinkana busisinkanyi oba n'ayogera nemugamba otalikola bwoti olisanga obuzibu mu maaso kati ate era kituukira mu muzzukulu ow'okumeka ng'ow'omukaaga kati tugambe ono alinga nga wa mukaaga si yeyo emisamba gye batugambanga mbu bagisanganga ku luzzi yagisanga naye bye baayogera ne bamugamba akole ki n'atatuukiriza era ono namugamba nti ddala bw'obanga naawe kikutuuseeko emabega eri mu bujjajja twakikola ki twakiwulirako mwe tebabagamba nti baali bamugambye kukola kino era ensonga eyo tugyebuuza baali bamugamba ki naye nga bo abakulu tebakola ki tebaayogera ate abantu bedda obamanyi
babeeranga n'ebyama byabwe ne babisirikira ng'ayogera n'ekintu kye n'akiisa oba mu lugero nga takumalidde eyo kubanga manyi gwe oli mwana ojja kikola ki ojja kyogera. Bw'aba bagamba jjajja omusambwa guno yagusangawo? Yakusanga Kiziba gye yali akola ki yali agenze Tanganyika, baayitangayo Tanganyika okukola ne basisinkana. Yali agenze Tanganyika, Tanzania baayitangayo Tanganyika gye yagusisinkana n'akola ki bye bamugamba bwe tutategeera era twebuuza tugenda kukola nsonga ki eyasigala mu lujjaawo ate tugenda okulaba ng'omuzzukulu ate ow'emu maaso ate yeera kyayingidde oba ekyali ekyoli kyekyono ekyaggukiramu ono alisitwala. Temwateekawo ogundi n'ogamba kireka ebibuuzi bye twayogeranga ku jjajja nti jjajja yasisinkanako omusambwa omwana ali mu kwerogozza kubanga tikyaliwo lwa nsonga. Lwaki tikyaliwo? Nange kennyini nali ngusisinkanyeko. Naye taata nagusisinkana. Famire yammwe esinkana nnyo emisango? Nagusisinkana. Nagusisinkanako. Guba gufaanana gutya? Era ne guŋŋamba bye gwaŋŋamba. Gwagamba ki? Ne mbitegeera era ne nkola ki. Gwansisinkana. Nagusisinkana. Nga ntwalaako nga ndi ku ggaali. Ne nguteekako ku ggaali. Ne guŋŋamba njagala kino na kino. Ekyobulungi gye gwaŋŋamba nakiguwa. Gwakusaba ki? Kati yo omwana gwamusaba mukwano gwe gwakusaba ki? Nze gwansaba byakunywa ne mbiguwa. Omanyi otya nti musambwa? Okumanya nti musambwa twasisinkana ekirungi bwali budde bwa misana si bwa kiro. Mu mbeera yaagwo mu nkula yaagwo nga gumaze okunsaba ebyokunywa maze biguwa nalaba ekifaananyi ekitafaanagana n'abantu balala awo wenatiira era nali ngenda kudduka namu nti todduka sooka okkakkane ne gwogerayo bajjajjange babiri naye ntya nga bwe nkulabye olwaleero n'oyogera jjajjange ow'emabega tijjajjawo kapuuli jjajjawo gundi ne gundi neŋŋamba ono mmanyi ne ku bujjajja alabika mmanyi. Awo bwakola ki ne gubula era wabulira awo saddamu kukola ki kugula. Kati wagugamba lwaki tombulira ku kyemwagamba jjajja? Obudde obwo singa gwoba omusisinkanyi embeera ekyuka n'otunulanga embeera ekulemeredde era yannemerera ne neebuuza amameme ne gakuba nenkakanenga mbadde mmanyi njogera na muntu munnange naye ate bwazza emabega n'ambuulira ebikola ki nentya. Oba wali weebase ng'olooto? Zaali ssaawa 9 kw'emisana ng'enjuba eyakasi waaliyo nakikudde dde omusana gwali gwaka bulungi nga ndabira ddala. Waliwo dde ebibuuzo ebyatunyumizanga mbu nagenda ku luzzi nensangayo oba si byabeeranga bibuuzi lwakubanga olwaleero emyaka gyammwe olwaleero mubirabanga engero oba okugereesa kyabanga kituufu. Bajjajjaffe baalina enkuma gye baakuumanga embeera yaabwe n'obuwangwa bwabwe n'ennono zaabwe ng'omukyala togenda ku luzzi nga tonaabe. Ngeri osisinkana kyosisinkanyeeyo nga tusimye mazzi nga tetunaabe. Anti kati mugenda mwe mubikyusa naye nga kyolina okisaana. Gyembeera eyo yekola ki? Kati wamala ogusanga n'oguwa amazzi ne gukubuulira nti like nekuba bajjajjaabe ab'emabega. Era nange gwali gwagala okwekuusa ku by'omukwano. Gugamba nti gw'oli wa nnyumba. Gw'oli wa nnyumba. Mu nnyumba mwe tuva mukola ki? Muva sijja kukola ki? Gwali mukyala. Gwali mulungi. Era gwali mukyala. Gwali mulungi. Katala singa wagutegula nga tomanyi. Gwali tikisoboka kubanga omuntu gw'osisinkanye obusisinkanye mu kkubo kizibu nnyo okubaako kyokola okuggyako ennaku zino mwangato mwansobedde eddakiika 2 nti tugenda kuggwana nti naye iso bba wategula omusambwa tikisoboka. Gwali mukyala nga mulungi. Gwali mukyala nga mulungi.
ebyo bye nalaba. Gumala okugenda. Gumala okugenda nkwata eggaali yange nvuga ngenda naye buba bukya negudda neguŋŋamba weebale bye wankoledde naye ŋŋenze negutambula negugenda era ekifaananyi nga nkikola ki nkirabira ddala nga bwe yabadde. Kati wali toli mu nnyumba ne mukyala we? Nali nzekka era natya mu mbeera gye nakola ki gye gwansinkana sikwali kumpi n'ewaka era ne we nasula gwansinkana siwaali kumpi. Tewaddayo nawaka? Ekyekango kyali kyamaanyi kyali kyamaanyi kyannemesa okutuuka ate obudde bwali bugenzigenzi. Omusambo guno lwaki twagusaba ku bugagga? Ekintu ekyo mpulira mukyogera ng'era mukyogera naye nze sikitegeerangamu kubanga omusambo bw'ogusanga oba bw'osisinkana endowooza gy'olowooza nga ggwe nga olina ky'okyukako ku bulamu toyinza kugamba nga bw'ogamba nti muntu munnange ebikolwa byagwo n'embeera yaagwo esooka n'ekkuba entiisa. Gufaanana nga kikulekule nti muntu yenna naye ekikwawula ku muntu nga gwe bw'oyambadde kati bw'ofaanana naye ogenda okulaba ku mbeera y'omuntu ng'alina ekikyuseeko ekitali nga kyabulijjo awo otegeera nti anti kati wandigugambye by then wali omala odda okuzaala baneeno. Kati wandigugambye naye engeri gy'omanyi ku bajjajja baffe ab'emabega lwaki tuyita mu mbeera bw'eti. Kati awo ku budde obwo naye kanga bwekanze waliwo ekintu ky'ogamba nti ngenda kusinkana naye waliwo nekyosanga obusaanyi. Anti kati jjukira taata omaze okugusanga okomyewo ku makya wandigugambye nakuwadde binakuwadde kati nze wankoledde ki? Era ne mukudda ku makya era natya era ekintu gwe kyotalabako oyinza okigamba nti gukwate kino naye nga bwe bagamba nti kisitulemu kikuzitoowerera. Kati teguddanga? Teguddanga. Bannange kati otuddewe ku Roshani bagambye nti alwadde bamukuletera ewaka. Baŋŋamba bwantabani we kino ngaa nti naye kiki yasooka kwekwekana naye kiki ddala ddala kituufu si kituufu ngenda okulaba nga nkiraba neŋŋamba era neŋŋamba nkole ntya nzirewa ne tunoonyereza buli wodda ssente nga tezirabika tugamba kati kiki omwami omu kyabaŋŋa nti mugende ku TV muwulira bayamba embeera ne bakubbulula ne bakufunira omuntu anaakuyamba kati mube mulemeddwa munoonyereze kuki. Taata tukyali eri omwana bagambye mulwadde bagambye omwana azze n'agamba nti teyakunyumizaako mbeera gye yali ayitamu nti mukyala wa muganda wange alina embeera y'omukwano gyeyagala okunteekamu. Yaginyumiza oba teyayagala kukwasa ne mugamba ekyo toddayo kizibu kyekisinga okuttiŋŋanya ne bwe mba baaluganda era ne mugamba ne bwabanga mukamusajja tutabaalanga mukamusajja embeera ye eba ekoze eki ebyonoonese naŋŋamba nti ye ngaki ne mugamba kutuusa lwe yakola ki yanga kinsobedde kiri bwe kiti ne bwe kiti. Kati ye kuba yatugamba nti omukyala yali nannyini mukyala yali mwana wa muganda wo. Kati oyo tewagendako ewa mukulu muno n'omugamba bannanga abaana baleeta omusambwa mu nnyumba oba? Baŋŋamba nti ebyo kibitukwatako ebyo by'abaana be bamanyi bye bawakankula be bamanyi bye bakola ki gye baabijja oba ono ye yabireeta ate lwaki birumba obwo byandirumbye owaani ono yabireeta kati awo waava embeera eki. Tewatuuka ekiseera n'ogamba naye lwaki sizzayo omwana gye nali namugaba? Ebyo byonna birowoozebwa naye nga tokyalina kyakukola ki kyakuzza nakukola. Temwatambulako kubanga kati olaba ebintu ebirimu emisambwa biki temwatambulako ne mugendako mu basawo abaganda? Twanoonyerezaako ne tulemererwa. Baabasaba ki? Baatugamba nga lino ddogo gano magiini gano biki kino kyekimukola bwe kiti ne tulaba nga ne bye batugamba situbisobola. Kati ate nnyini mukyala
gwe mwali mubbidde nyini mukyala gwe mwali mubbidde kabiyitewe kubanga oli yali yeegwaniza ono kati ye yawuliranga atya? Ye yagambanga nti tebimukwatako, ye era tabimanyi. Yamulekera omuzimu ye tabimanyi, ye amanyi nti biri tebimukwatako. Kati nga nawe ekintu bw'oyinza okiraba n'oga nti kino kiri bwe kiti. Ye teyeekengeramu n'agamba nali naleeta omuntu gwe sitategeera mu maka gange. Ye yaleeta puleesi. Oba omwana yalinganga yeerogoza. Aliwo. Ono nti alina omusango. Okusinziira ku byenzize ndaba ne byentunuulira, omanyi waliwo ebintu by'osooka okwogera ekintu osooka kisengejja n'okyetegereza nogaa kino kyenjogera kijja kunswaza tikijja kunswaza, era bw'oba nga okikola nga kya bulimba era enkya kijja kweyandika nga kya bulimba. Nagamba ansooka ensiriikirire ne neebuuza kino ddala kituufu si kituufu? Nti kituufu. Kakati nze bwe nakirabirako ekyange ate n'endaba eky'omwana ate n'emabega gye kivudde, kati awo nali sikyalinamu kuddamu kukola ki? Kuwakanya nti si kituufu. Omwana oyo yagamba nti aleese kuba kati nze ntunulira embeera y'ewaka ne ntunulira omwana nawa gye yali avudde. Bwe bagamba nti taata bangambye nina omukyala wange musambwa. Twaluka essaawa n'ogamba kati katugukozese otube ku by'obugagga. Okuva edda n'edda nze bajjajjange babaddewo ne bakitange, naye nga baagamba nti obugagga bugaba maanyi go n'amagezi go, so si bubuukire. Ekikula amangu era kifa mangu, ojja bufuna mu nnaku 2 era bangi ababufunye ne busaanawo. Olina kuva mu ntuuyo zo so si kuwa buwi. Mwamutwalako wa? Mwamutwalako wa okulaba nga afuna obujjanjabi? Obujjanjabi buno bw'okutwala ekizibu kino era yatuyamba mwe mwatuyamba ne mutufuna ssente. No, before nga tannajja yatugamba nti waliwo gye mwamutwala. Mwamutwalako? Twamutwala mu bitundu si kimu si bibiri, naye nga tunoonyereza si wali wala. Twamutwalako Egombe eyo ne Masaka eyo naye n'akolabaho ne wano mu kibuga, naye ne tulaba nga bwe batugamba n'embeera gye tulimu nga tulemereddwa kwe kweyuneewa. Atandika atya okwambala olujegere? Olujegere olwo waliwo omusawo era eyalumuwa okulabika nti takola ki, bw'aba alikoze eki okulabika nti tamuggira munyo mu maaso ge. Luli naye buli lweyagiranga ati ng'amulaba, buli lweyagiranga ati ng'amulaba. Twagezaako okumuziyiza okulabika nti nga naye buli lwatunula akola ki, n'amwogira oba era n'olujegere luno olabike nga omwetangira. Olujegere bagamba mulimu ki? Si baatunyonnyola. Batugamba bwe mukole ki, ebeerenga nankana emwejwanga bw'ogamba nti empewo enfuuwa kanjire nga neebiseeko ki, ekkooti ng'eno bwe njeebiseeko. Omanyi edda bangamba bayambalanga mbugo. Kati tekinologiya ono w'olujegere avaawo omusawo amutegeera atya? Simanyi ye bwe yamukola mu nkola ye, kalikyaye bwe yagikola ki, bwe yagikola. Ye yatugamba nti ng'omuntu bw'anaakugamba nti okugulu kukuluma nti sibako wano okugulu kuleme okweyongera okuzimba, kati naffe bwe yakukkakkanya. Bwe kyali bwe kityo. Amala okulabikirako ku mitimbagano egy'enjawulo, tebaatandika obbayeeya, reaction y'abantu ewaka yali etya? Simu zaayitiŋŋana, buli omu n'ambuuza, abayomba ne bayomba, abavuma ne bavuma, ne bagamba otuswaza ute, ne bagamba sibbaswaza. Kintu mukimanyi, omwana mumulaba, buli kimu ekiriwo. Ne nannyini mwana oli yennyini omwoyo yaleeta ensonga eyo, naye n'anyiiga. Ne bagamba kati munyiiga, nze sijja kuleka mwana wange kola ki, kubeera mu mbeera eyo, kubanga gy'akulidde ne gy'avudde wazibu. Kati nange nandimufundiddemu omugaso mu maaso, tiyakulya mikono gyange, ate anneeraze, ate be nakwiza mikono gyange, ate bakyannemye okukola ki, okuluŋŋamya. Kakati sijja kumuleka. Mwe mwogere kasita obulamu bukola ki, bubaawo. Kati ye mukamwana w'ono ali ludda wa? Simanyi waali kati.
kubanga ekyo mba si kyakirondoola kye neeyambudde ate okulabika nti nkiringiriza kyengobye ate nkyeddiza. Era namugamba ne bw'omusanga oyita wala tomanya kiddira kiri wakiwona ate okwate ekirala mba si kyagala. Mukamwana ono bwe yagambanga nti bannaye mulabye twatuuka ekiseera n'omugamba njagala mulabako nange ndabe oba nga ekizibu ate kiri kwoli bwe kiva kwoli ne kikwata nti kati wali olabyeko alaba adda ku musango tibifaanagana. Oyinza okugamba nti ndabye kino buli kimu kisinga ku kiddakyo. Guli nalaba gwakika ate guno si gwakika. Kakati awo enjawulo weeri. Tewatuuka ekiseera gwe ng'omuzadde n'ogamba kale omwana wange kati singa tulina bazzukulu oba singa tulina tuliko we tuli. Ebyo byonna nga bw'obyogera bw'obiŋŋamba nga bw'okiŋŋamba nabirowooza n'okusingawo n'otulo ne tumbula. Maama ono nga ye ali ku ki? Kuba abazadde abakazi tebatera tuula. Olwaleero maama omukazi yalowooza n'akoma n'asirika n'akola ki? N'abaawo ng'asirise ategeera naye ng'ogamba nti tategeera naye ng'ategeera. Mulimu abantu mu famire yammwe abaafa olw'embeera eno eyaliwo? Timuli baafa naye ng'ate abamu bayisibwako bubi kyatomera. Kati nekikola ki? Naye kyatomera naye ng'ate kina bwe kyasimba amakanda. Temulina musawo gye mwali mugenzi omusawo oyo n'afuna obuzibu bw'okubeera nga waliwo yatugoba n'agamba nasuze seebase bisolo byafudde byakoze eki netukola ki? Netuvaayo naga nti sijja kusobola kyennaga ekyo sijja kisobola mukyongereyo. Kwe kutandika okunoonya obuyambi. Kati omwana ali mu mbeera ki oluvannyuma lwa ebbanga lino eno? Amasimu gayitiŋŋanye bagaye mubaswazizza mukoze eki? Mulina obuyambi bwe mwafuna okusukkako awo? Okuggyako obuyambi obwava eno bwe twafuna. Era waliwo abamu abambuuza omwana ali atya? Ne bagamba omwana gy'ali yawona, yawonera wa? Omwana kyogamba yawona? Yawona. Mukamwana we yagenda? Oli mu kizibu ekyo we waali okukola ki? Okwawuka. Mwamu waaki? Omusawo era yamanyi bwe yakola okulabika ng'atambula n'okola ki n'okuzzaayo ebintu gye byakola ki? Gye byava. Mwagenda mu ssabo? Yali musawo yakola ki? Yaseetulawo ebintu ebyo okulabika nga bidda gye byakola ki? Gye byava. Omanyira ku ki nti omwana kati awonye? Embeera ze zaatambuliramu n'embeera okumuwi kino kiri ng'olabira ddala buli kintu takyakikola nga oli bwe yakikolanga ki? Yalinganga akola bintu ki? Yagugumukanga n'agwa eri n'alambaala n'agamba wuuyo nze mulaba naye nga gwalaba ffe situkola ki? Situmulaba. Nga talinaako bu girlfriend bumwegomba kugamba nti babaawo naye ng'ate olw'ekizibu ekyo buli omu omuntu omutya n'otuna noga nti yakalambalidde wali ate bw'anaabeera ewange nga nange akalambalira ewange era balina kukola ki? Kumwesamba bwesamba. Omwana ono awona atya kuba ongambye yawona? Yawona yajja wano ne bamusonda ssente ne batulagirira omusawo genda byonna n'akola ki? Omusawo mwamugjawo? Kiziba kiri luddawo eyo? Tanzania ku Kizinga awo. Eri gye wasanga gundi jjajjawo gye yasanga omusambwa. Era lwe ludda lwe lumu lwe luki jjajja lwe yagoberamu ate ne muzzukulu ate gye yasanga ebizibu. Oba kitaawe kubanga oli ku bajjajjaffe balingaawo emirundi egikoze eki egy'emabega egiwezi. Kati mwawonera kiziba mwatuuka muti? Essente zaakuŋŋaanyizibwa wano waliwo omwami yatulagirira n'atugamba nti mugende bakole ki gye mujja okuwonera. Era Katonda n'atusaasira ne tugenda kwe kumulaba otyo ng'akola ki?
yatandika okubawa kasente waka ye embeera ekyali yange tannaba kubaako na mulimu gwakola waali era kyova olaba nti kati ebiseera bino tubeera ffenna ne tugendako mu nnimiro wetulya lwakuba waliwo wesiwagazi netunoonyeza kano netunoonya kali tulabike nga tukolaki era ne mugamba nti omanyi nti situwerabira gye twayita baakuyamba saaliyo baatuyamba kubanga kati naffe tubadde twasaasaana tugende tukolaki tukuŋŋaana naye tugende tubeebazeeko wanene omwazimbye ani yabawa ettaka ewantu awo wenazimbye nali namukwano gwange netubaako bye twakola ne sente nezifunika nansalirako nemugane zange tozimba nansalako akatundu nange nensigazaako akatundu naye natwalako akatundu ate nenziramu awo ngaera ebizibu byeyongedde ate akatundu era nenkasalako ate nenkakolaki nekagendera olw'ebizibu nensigazamu ako akatundu nekabeera kati obeera ne maama w'omwana oba wafunayo maama w'omwana byagiraki yabeera wangeri olw'ebizibu n'abeera nkugambye nti waali naye abeeraawo n'asirika n'abanga ataliiwo olw'embeera gye tuze tuyitamu mubeera naye waka olw'embeera gye tuze tuyitamu omanyi omuntu ebizibu ebikuyitirako nodda wano nodda wali kubanga naye yakuba mu babe n'akuba eno n'akuba eri obuyambi ne bubula n'agaa nti kati ninganga yasigala mu nsi obutya obwomu era bw'olaba osigadde nga tolina buyambi olina kusirika busirisi kubanga olina kwekwasa katonda mwamu katonda wolyagala wolintwalira kyolyagala kyolimpa mbeera nebeera bweki naye kati wafunawo oteeka oluba eri mwatundayo eri ani agendayo kati osooka kwolaki kwetereeza oba kirijja oluvannyuma naye ngaembeera sinnuŋŋamu kati kanene ekyokulya mukijjawa ekyokulya kyakunywa n'ebisigadde mulimu abalina ennimiro omwo mwogenda n'osakako mu mirimu tukolakolako ku bulimu janguwa n'olimi janguwa n'okole bwoti n'ogenda ng'okuŋŋaanyiriza wabaddeyo ebibira nga ogenda ne mutema ku ngu nemuleeta kwegamba buli mulimu ogubaawo olw'embeera kubanga obulamu bwo obubadde weebuli tolina kweganya kyebakuwa kyokolaki kyokola kubanga tolina nakolaki anaakuwa mu nnyumba mumbeeramu abantu bameka abantu abalimu tulimu nga 5 mulimu rumuzi mmeka ziri ekisenge neddiiro kati mwena musula omwo mulimu abawala mulimu akawala kamu akawala kasula wakali mu bbanga ki kakyali kato myaka nga 7 nako kako muzeeyi akanako wakazalira maama ono aliwo olina omulala yaliwo funa omugole anti nali nsobeddwa nga obulamu mukusoberwawo era oli nga agasidisi nagamba waayi sijja kusigaliraawo ate naye nankwatako kinene nnyo kwegamba nange ndowooza singa siriiwo abeewaabwe nabo ne bayambayambako era mukulu munnange si muto naye ensi yali emukubye nga nze bwenkubye kwegamba netwekuŋŋaanya netubeeraawo nga bakulu n'abakulu nga situlina kubeera ki kubanga omuntu ali omu era ndowooza nti oba keekaana ke kaali yasigazza kokka mu lubuto kati awo netubeeraawo netukumya nga nkumankuma kino kikole bwoti kiri kikole bwoti kati nga tumaliriza muzeeyi embeera tujogeddeko embeera si nnungi kikyoyagala abalabi baffe bakolere bakuyambe ebisigadde abalabi kyenjagala nze amaanyi agange gakendedde naye okunkwatira ku mwana kubanga kati abaana yalina okukola ki okunnyamba naye nange nkyalinamu amaanyi amatonotono bwe mba nnyambiddwa nsobola okubaako kembaako kenkola nga ndi wakaawo okulunda bukoko okulunda bubuzi
nentandikira awo nsobola okuvaayo. Tebabubbe. Nti obeerawo wekasula woosula. Awo kiba kinyamba nange nenkola ki nembaako okukola ki kubanga kati amaanyi gange gonna gaggwera mu bizibu biri kati amaanyi gankendedde. So oyagala bakuyambe bakwate ku mwana bamuwe omuliro afune ekyokukola. Omwana yaba akola ki ampanirira nange bw'aba ampaniridde bwe mba nfunye ekyokulunda ng'ekyo ekitali kyakutambula kudda eri nga ndi awo kiba kinyamba. Olina essuubi nti omwana ono alikuleetera ku bazzukulu oba biri eri kubanga bw'ogamba nti omusambwa gwali gwagala mukozesa mu biri ebintu byaffe ebyabakulu biri eri tebya oba tunakibuuza ye kyekale tujja kibuuza ye tebyamunafuyamukko. Awo ekyo sikimubuuzanga era sikibuuzanga naye olina busayini bw'olaba nti alinayo amaaso gwe bw'oba tolabye waliwo agaa nti naye okusinziira embeera yawe tutunula bw'atyo akawungeezi ogenda okulaba nga yeeto n'obuuza nzeewa tagenze ku luzzi awo n'omanya nti ngenza wajjoni wali ogenda okulaba nga essaawa 2 ate ziweze 3 waayo. Awo kati awo naffe bazadde baffe baatubuuzanga jjajja yabuuzanga abuuza taata waayi nti mutabani we abeerawa nti abeera mu kiyungu nti awo yo si musajja. Olina omuvunaanako nga teyasiibye waka yasiibyewa awo ng'otegeera nti nina omwana. Bambi kisebo kati muzeeyi waneno oyagala wembeera wemala okukyuka ogaye bakuwe obuyambi naddala ku mwana. Bano abaana abasigadde basoma. Abaana abasigadde oyo n'oyo ow'omusanvu atandise okusoma naye ngira nga bw'okimanyi nti omwana guno omulembe gwatuuka si gwa butasoma gulina okusoma naye era olaba nga onyigirizibwa embeera gye yandibadde bwe yandisomedde si wasomera. Muto tolina abaana olina abaana bameka awamu abaana maama waabo nali muzaddemu abaana nga bawezeeko naye embeera ne babeera bati olw'embeera. Omusajja tabalirwa nzaalo kyembadde ngenda okugamba omusajja tabalirwa nzaalo kale taata tugenda beera tujja funa ku Roshan atubulira embeera ye kati eri etya yawonerawa biki ebiganye ebyamasannyalaze akyabirimu oba yabivaamu obuyimbi yabuvaamu oba akyabirimu. So taata ffe tugenda kukwerekereza tugenda kukuta kaso tubuliddeko emabega eyo kyali kitya maaso kiri kitya omwana yawonerawa kati Roshan yennyini kumanyi eyali mu kizibu yagenda otunyuira ye yawonerawa n'obulumi bwe yatambulirangamu tulinde embaga oba Katonda ajja kuba tusaasidde kiba kirungi nnyo. Bannaaye abantu mwenna aba Asana Media mwenna abayamba ku mutabani wange Roshan mwenna mbeebaza mwebali nnyo mwebalire ddala naye sikolimi naye bwe wabangawo nga nange mmaze okutuuka mu maaso nga waliwo aba omwana we alina ekizibu nange mutugambangako naffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala mbadde nsaba munkwatire ku Roshan nga bwe mwamunkwatirako alabike nga emirimu gye gyali gifudde egy'okuyimba egy'amasannyalaze alabike ng'akola ki kati ali mu bbanga tekyalina mulimu nange amaanyi matono sikyalina kyensobola kukola ki kumuliisa. Kati olinayo akayimba ke k'omanyi konna otuyimbiremu. Ennyimba nzimanyi naye obulago yonna osobola otuyimbiramu nebalayini emu nebalayini emu kale omulabi wa Asana Media emboozi ya taata y'ogiwulidde agambye ye amaanyi gamuweddemu naye asobola okuyamba ku Roshan ebizibu bye yayitamu emyaka gye yonna gye yayonoona amuyambe.
tujja tukomawo ne Roshan atunnyonnyole ye kiri kitya yawonera wa biki ebyagenda mu maaso. Episode yaffe endala egenda bbeera ya Roshan nga ye atunnyonnyola kiki ekyaliwo byava ku ki byavaawa ye bannaye mulamu waffe ali ludda wa. See you next time. Bye bye.